Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omukyala eyambuzizza ekibuuzo n'ombuuza nti mu ddwaliro ezzungu osobola okufunayo enkola ya family planning nga eri nakyo. Wambuzizza ekibuuzo ekyo n'ombuuza nti mu ddwaliro osobola okufunayo enkola eya family planning eri nakyo. Mu ddwaliro balina enkola nnyingi eza family planning era kikulu nnyo ogende mu malwaliro ago naddala ago agajja okusomesa ku nsonga ezo eza family planning. Bajja kulaga enkola ez'enjawulo ze balina, naye mu ezo enkola ze balina ez'enjawulo waliyo enkola gye bayita moon beads. Moon beads eyo enkola ya family planning eri nakyo, teyina buzibu bwonna. Tebakuteeka ddagala mu mubiri, tomira mpeke, tebakuteekamu kaweta, tebakuba mpiso. Eyo gye bayita moon beads y'enkola gy'ojja okusanga mu malwaliro ago nga eri nakyo. Oba wano obadde ombuuza nti mu ddwaliro osobola ogifunayo enkola ya family planning naye ng'enkola eyo ng'eri nakyo. Ojja gifunayo gy'eri. Enkola eyo eya moon beads ejja kuba ekukolera bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga bw'ona agenda mu ddwaliro, ekyamazima abakola ku nsonga ezo ez'abakyala eza family planning bajja kubeera nga bakulaga enkola ez'enjawulo bakusomese. Kati enkola eyo eya moon beads eyo enkola nnungi nnyo, teyina buzibu bwonna singa onaaba osobodde okubeera ng'ojja kusobola okubala beads ezo nga bw'oziraba. Nga bw'okalaba baakakola ne bakawa kkala ez'enjawulo. Buli kkala gy'olabako eba n'ekyo kyetegeeza. Okitegeera gwe yabuuzizza ensonga eyo, akakoma ako buli kkala gy'olabako eba n'ekyo kyetegeeza ku nsonga eyo eya family planning. Era abeera bajja kukusomesa, bajja kukuyigiriza embala gy'olina okukabalamu. Bakugambe okugeza, basobola okukugamba nti kale eya white w'ogituukako emikisa egifuna olubuto gibeera waggulu. N'olwekyo baba bajja kukusomesa bakuyigiriza embala gy'olina okukabalamu. Ako akakoma ako kakola bulungi nnyo ku nsonga eyo eya family planning gy'obadde obuuza, egy'osobola okufuna ng'eri nakyo. N'obeera ng'otandika butandisa eby'abasajja era obeera osobola ogikozesa. Bwe kityo bwe kiri gwe yakimbuuzizza, ndowooza okitegedde. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.